tuleese wano olwaleero kwe kusaba kukola bail application musango gwa Lwaki Alien Skin. Tuze n'abagenda okubeeyimirira. Omugaso gwa bail kwe kuwoza ng'ova waka. Tekitegeeza nti omusango guba guwedde naye ng'oba owoza ng'ova waka. Tuze n'abantu abetusuubira nti b'amaanyi kkooti ejja bakkiriza basobole okumweyimirira. Abasobola omukubiriza nti buli kkooti webeemwetaaze asobola okulabika eri kkooti. Emisango egibavunaanibwa kkooti eno erina obuyinza obugiwulira. So buli muntu alina eddembe ly'okusaba bail naye nga discretion eba ya kkooti okuwa oba obutakuwa. Naye tulina essuubi nti sinziira okwetegeka kwe twetegeseemu n'abagenda okumuyimirira be baleese kkooti ejja kukkiriza okusaba kwaffe. Yobimanyi nti mateeka saagala kumala bwogera gesitegeera bulungi n'amateeka sigasobola nsobola gumirwa chapati na muceere ninga uhuru naye nga tusaba alien okunoonyereza kubaawo era kukyagenda mu maaso. Tujagamba nti webamuwa bond bamuta kiba biwedde okunoonyeza twagala bo basigale nga banoonyereza bamazima bajja kukola ki bajja kugala kuba singa omuntu abanga yajja ng'ayogera ate namala n'afa kitegedde ekyo kiralamu kati okunoonyereza tukubalekera naye ng'omuntu adde ebweru alina famire alina bingi byagatta ku bantu abali ebweru kitegedde baana bageto youth mbalabyawo balinga omutwalo mulamba wabweru bagamba ffe abamulumiriza nti yabasobya obujulizi tebabulina nga bwe batannabufuna Alien Skin agira ava ebweru nga banoonye obujulizi banabufuna. Gavumenti yaffe erina security. Alien Skin ekyokubiri akolera mu public omanya leero ali wano ekyali wali basobola okumufuna. Ekyokusatu bwoga nti obujulizi tonnabufuna ate ye Alien Skin omutadde mu kkomera kitegeeza bamusalidde dde omusango olwo oba olina kyekubira. Tusaba kkooti eb'ennambulukufu nga bano bataneeta bujulizi Alien Skin agira abeereeka obujulizi bwe bunajja obuluma Alien Skin tulire omusango kkooti esalewo nga isala mazima. Naye eka abaana bange agenze kulimaani mukama w'ekisa w'ekitiibwa tewali atasobya bw'aba yasobya Alien musonyiwe.